DMO Online Television rates this program as TVMA. It is intended to be viewed by mature adult audiences, and may be unsuitable for children under 17 as it might contain strong political themes, gestures, and body actions. Mbalamusizaako mwena gye musinzira okubanga mulaba TM Online Television, mbeebaza gyonna gye mutuusaako engalo. Mbaaniriza mu kitundu kyaffe kino ekirala ekya programu yaffe eyitibwa Political Doors. Yenze Kanka Kapita, yenze mutesitesi w'omukutu oguyitibwa TM Online Television, era nga nze mwanjuzi wa programu ya Political Doors. Era na leero gyendi ne Honorable Major Hajji Nadduli nateera okuggusa ensonga. Ensonga y'olunaku olwaleero nsonga nkulu nnyo era nga tugijje busukka nsalo. Honorable Major Hajji Nadduli y'omu ku basajja abawangaalidde ku nsi eno nga tebawangaaliddeeko kuyitako buyisi wabula nga n'ensonga bazitegeera. Kaakati ebbanga eritali lya wala emabega, Isiraeli yatandise okubanga erwanagana n'Abapalestine. Kaakati ebigambo ebisinga okusakwa ku mawulire g'ensi zino bigambo bijja mu Luzungu. Naye Honorable Major Hajji Nadduli namusabye nti bwe mbanziza okumulaba annyonnyole mu Luganda lwaffe lwe tutegeera ensonga z'abano okulwanagana zivaawa, kye kitulese olunaku olwaleero. Kale nno njagala okutegeezaako nti ebifaananyi ebyo by'olaba kwe kulwanagana okuli mu mawanga gano abiri, Isiraeli ne Palestine, era nga mu kwekuba ebikompola buli omu alina kyasuuza munne essaawa eno. Isiraeli egamba ekuba bali olw'okuba nabo bagikuba, ate nga Palestine eweereza ebikompola nti wetwogerera nga biriweze n'emitwalo ebiri gye bakuba nga babitunuzza mu Isiraeli. Embeera abantu buli kino kibaawo bafa nga Isiraeli egamba ekuba ebikompola mu Palestine ng'ekuuma abantu baayo, ne Palestine egamba ekuba ebikompola mu Isiraeli ebamalemu ejjoogo olw'okubamanyiranga n'okwagala okubafuga obumbula. Mu nsonga ezo nze sizitegeera bulungi. Honorable Major Hajji agenda ozituwaako Ensibuko. Bangi nnyo abalaba programu eno kwe tuli mumanyi entale zize zibaawo, naye kantwala omukisa guno nga ku TMO nange ndeegatte kubasobola okubannyonnyola mu ngeri ndowooza tunajjamu ekyokuyiga. Kale ebifaananyi ebyo byonna by'olaba ensonga za kwekuba bikompola, Isiraeli erina ekyuma oba bakiyita Iron Dome kye nalabye nga kya tekinologi wa kika kya waggulu, ekyuma ekikwata zimizairo nga bazikubye ne zikwata mu bbanga ne zirema okugwa. Ntegeddeko nti n'amalwaliro agamu baagazimba wansi eyo mu bankers nga kakati batandise okujjanjabira abantu baabwe wansi mu ttaka gye bagamba nti tewasobola kutuuka bikompola bino. Honorable Major Hajji waali okubanga kussa ensonga, nze mbadde nkulaga kiri mu Isiraeli tulyoke tutandike. Mbajjukizaako nti omukutu gwa TMO mugule eri abaagala okukubirako ebirango byammwe ebya bizinensi. Kale ffe nno tukola mu bwesimbu era ng'ebirango bino bisoloozebwako essente ezijja mu nsawo yo. Bizinensi yaddako online muleme kwekubagiza, n'ensi bw'egenze ekendeera okutambula n'okusisinkana, abantu bakube bizinensi nga basinziira ku masimu gaabwe. Kuba ku ssimu gy'olabaawo tusobole okukulangira bizinensi ku puroguramu zaffe zino zonna, emiwendo emirungi, ate nga ffe tulina rekodi y'okubeera nti tutambuza bizinensi z'abantu, obwesige bubadde bungi. Awo nno ensimbi akati ngenze wa Honorable Major Hajji tutandike puroguramu y'olunaku olwaleero ng'ensonga enkulu y'okulwanagana okuli wakati wa Isiraeli ne Palestine kwavaawa, lwaki weekuli, baani abakuleeta, n'amagezi ag'ensibo ge tuyinza okujja ku Hajji kukuggwaawo kutya. Wasiza otya Hajji? Bwakedde munnange. Bitambula bitya? Bw'ensi etambula kubanga tegenda kuyimirira lweriyimirira kiribeera kyamanga enkomerero y'ensi etuuse. Mpulira. Bukya buziba, tulya tunywa tufa tuzaala, kale bwe bulamu bw'ensi nga Bayibuli bwetugamba ne bubeera enkya ne bubeera eggulo, olwo ne lulooka luwera olunaku. Mpulira. Kasita bukyukamu ebikolebwa mwawo wakati ebimu ku bitwala obulamu mu maaso. Mpulira Hajji. Embeera ennaku zino ebadde ya nkuba Hajji. Ddala. Enkuba etonnye eno naye mugifunyemu ki? Nati tusiga. Eno tusize lumonde
muwogo, bitooke, mwanyi n'ebisimba ebirala. Mpulira. Kasooli. Mulina essuubi ly'akatale kaabyo nga mutuuse mu makungula. Akatale ne bwe kaba kabuze tumweriira. Kubanga ky'olya tekiddawo. Kituufu. Mpulira. Ate tosiiba enjala olw'okuba olinda katale. Ate bw'onoofa akatale kanaaba kaani. Mutabani w'olutabalo yaŋŋamba nti kino ekyammwe kye mubadde mugoba ekya middle income status. Ssekabaka ndoza yaŋŋamba Muteesa yali yakiteeta nti Omuganda alina okuba n'ensuku 3. Olulwe, olw'okutunda n'olw'Obwakabaka. Naye simanyi biseera ebyo ekibalo kya Buganda kyali nti luno olw'okutunda lwakutunda wa waliwo obutale bwaliwo ebuli naye nga butono kubanga obutale bwagejja oluvannyuma lw'ebibuga okusengukiramu abaddugavu abawera abali emmere y'omu kyalo. Era wano okiraba nti akatale k'emmere kayaluula nnyo bwe Amindi bwe yagoba abayindi mu kuva mu kibuga nekibuga nekiddamu abaddugavu. Kale olwo ebirime byafuna akatale n'omulimi owa wansi n'afuna essente kubanga abaali batudde mu bibuga nga bwe basolooza essente ate era nga be bamu n'abasigadde mu byalo bonna baaluse lumu. Mpulira. Bwe batandulula ku bigeri ne bagendako mu kibuga ate emmere yatandika okufuna akatale. Nkutegedde Hajji. Kaakati olwo ataafuna mafuta mingi w'amaduuka n'afuna mafuta mingi ow'ebyobusuubuzi. Nkutegedde Hajji. Mafuta mingi ye twamuwulira abagaggawaliramu bangi bagaggawala. Nebuuza Hajji Amini bwe yali agaba ebintu ebyo lwaki tewaddukadduka kuyingira kibuga kuvaako dduuka lye weefunza? Anti okuba gwalabikanga omunyago nga bwe bagaba gavumenti tebirinaako kontrolo butuufu. Bali babireseewo. Era oluvannyuma gavumenti ya Bungereza olw'okuba bali registered kyobola nga babayitanga bamuyindi muzungu British Asians. Kale nno nga bw'oba toliimu mwoyo gwa kinyazinyazi gwatabadde mu kibuga mulimu wobadde omanyidde naye nze okuwa amatoka mu kyalo kyali nga kirimu obuzibuzibu ffe twali ku nnoni yaffe yabiri ebyeri mu kibuga byabo oba toliimu mutima gwanguyira bitali bibyo tobyanguyira. Hajji nkutegedde bulungi. Ayawulyako n'ababyanguyira ebimu ate ku mulembe gwammwe muno twawulirako okubibaddiza ng'ebizimbe by'abayindi twawulira abaddako. Ako kaali kazannyo yali katemba. Okubaddiza okutuufu tekwaliyo. Ate gwe baasasula omuddizaaki ate nga yasasulwa. Tuwulirayo abaali balina okuddizibwa ebizimbe bakomyewo. Kyobudde olaba ne kati ate bajja bikireyiminga abajja ne babikireyiminga nga si byabwe kubanga obunyazi ate bulabise. Abo baaga nti babbe wadde tebaalinnyako nawano kigere. Ono lwakimuddizanga ng'akikuba bbeeyi ng'agenda. Kituufu. Bagenda okujja nga bafuukuuza abadda mu bizimbe nga balabikanga abali fulawudi. Mpulira. Nga si be batuufu. Omuzannyo gulabike yaguleeta yalina ekigendererwa. Hajji ensi mwe tuli yamanyi yafuuka global village. Tuli wano n'eri abantu bali mu kulayira. Parliament bakwajja emirimu. Mulimu n'ab'opposition abawakanya gavumenti yammwe nti teriiwo naye ate nga bagiri mu girayiriramu. Kugamba ebyobufuzi ne bikusobera Hajji. Ojja n'oyagala weekwate kwawakana nti baatubba ate naye n'agolola ekkanzu n'ekkooti agenda alayire. Hajji ebyobufuzi bino bya kikula ki? Anti bamuyita political game. Muzannyo gwa byabufuzi kaba kazanyirizi. Bwakugamba kino ate aba agamba kino. Mpulira.
kibeera opposite kyabategeeza fe abali eno bawalaala abakuba embeekuulo oluusi weekwata ku muntu n'ogamba kyayogedde tajja kulayira ositudde ensawo yabyoya byanswa wotuukiza okuwummuzaako olyeko wotegeerera nti temwabadde enswa ati twawulira awo embeekuulo ate tujja kubikkiriza nze bw'ataba gundi sirayira ne bwe baba bampadde obululu naye ate tugenda okulaba ku lisiti buli omu agamba buli omu aweereza invitation y'abawagizi olwange lwa lunaku bwe ruti ne ngamba ebigambo bya luli n'ebyakaakati byawukana nnyo kati kyatajja kulayira oli ate nga gw'ojja kulayira kugamba ne kitusobera ebyobuzaagi muleka mwe mwabyonoona Katonda atugamba nti okwanguyiriza kwonna mbuli ekikolebwa amala shitaani mulimu gwa sitaani mpulira olwodduka emisinde ennyo kaakati naabo omwoyo gwa sitaani gwabayingiramu ne guboogeza batajja kutuukiriza ate nga tebabimanyi teri kulayira kaakati ne kabanga akatego akaali katumya ku gavumenti ateetekewo obukuumi obw'amaanyi n'abafuna kalaawense bakafune kubanga obukuumi bwali bw'amaanyi babasaasaanyiza abasirikale mu byalo wa okwewala obugugumuka okwolona ebintu by'abantu kwegamba abamu balowooza mwalimu n'olukujjukujju lw'okwongeramu kasente k'okuteeka mu byokwerinda balowooza nti ebipande ebimu ate byakubwa bulala naye kiri ekikolwa ky'okugamba nti tajja kulayira ate nga tekiyinza okuba tekyaliyo kubanga gwe baalumiriza nti yagamba tajja kulayira ate ababe balayira olwo balayirira mu gavumenti yaye twebuuza ani alimba ani awo fe abalonzi bwe bawuddiisa olulimi lutuufu olwo kutuwuddiisa nkutegedde Hajji nalina ogoberera ekitaliiwo Hajji we tujjidde okukola puroguramu eno wankubadde wano waffe balayira ensi yatabanguse tuwulira eyo ebusukkansalo Abayisirayiri n'Abapalestine kale biba buguma Hajji ensi eno ekuwadde okutegeera okw'enjawulo n'ensonga eyo nayo ngenda kugikulembeza nnyo Hajji zze wano kutegeera ensibuko y'okulwanagana kw'Abapalestine n'Abayisirayiri kwegamba mbeerenga atandika obupya okubawulira nti mbajje ku ggwe olwaleero ndyoke nzibuggukire mu kino nkitegeere bulungi Hajji ensonga eno ogimanyiiko ki kati Abapalestine eryo ggwanga lyabwe lyadda era bw'otunuulira nga tutandika okufuna amaloboozi agava eri Katonda obutereevu Katonda yaleeta Ibulayimu ng'amugja mu nsi y'Abakaludaaya oba Abakanani waggulu wa Iraaka mpulira kaakati n'abugamba nti gwe Ibulayimu n'omukazi wo kambasitule mbajje mu nsi eno mbatwale mu nsi ensuubize ya Palestina eyo gye ndibafuulira eggwanga eddene ne bayimuka ne bagenda olaba Palestine bwe yali nga gyeri already nga n'Abapalestine gyebali kaakati be bayimuka bayimuka ne mukazi we ne babuulira ekigambo kya Katonda nnyo mu Bapalestine abo baba bakyali ano bagamba nti ate emisiri Farao yesinza bifaananyi masanamu biki ne basiba emigugu bagende emisiri babuulire Farao n'abantu be bongere okumanya ku kigambo kya Katonda kaakati batuukayo Saara yali nga awezezza emyaka nga 6 kazi mukulu bwa naye nga mukyala mulungi nnyo muka Farao n'atunuulira Saara nga mukazi muwagonjebwa kiki n'asitula omu ku bazaana be n'amumuwa nti akuweereze amuwa Saara kati babaliriza omulimu ogwabatwala
badde emabega gye baava. Kaakati ekyaddirira omukyala n'aba mwenkanya eribba n'aga nti bazee wange kijja tukola bubi okuva ku nsi nga tetuleseeko mwana. Mbadde nkusaba oyiteko eri omuzaana oyo naffe tufune omwana. Olaba Saala bwafuuka mukoddomi wa bba mpulira era kwe kuzaala mutabani we omukulu Isimayiri. Kaakati bamala okuzaala omwana oyo Isimayiri ate omukyalo ono obujja bw'ekikazi na bujja abaga nti omwana ono mujje mu kifo wano omutwala awalala. Yakiraba nti oli yeetaaga omwana ate omwana bwajja yafuna obujja nkutegeera. Kaakati n'asitula omwana oyo kwe kumutwala mu ddungu. Kaakati eyo gy'olaba awali Kaba gye tulambula n'abeera eyo. Sana gwaka gukola gutya mwana bwe yakaaba nyonta eyitiridde ebbugumu n'asiita omukazi n'anoonya amazzi. Kaakati oli Agali oba Hajara agenda okudda nga omwana wabadde asiise watuluse ensolo y'amazzi. Kaakati no kwe kutandika okukuŋŋaanya amazzi ago ne kati ge bayita Zamuzamu. Oyo Zamuzamu kitegeeza okukuŋŋaanya nti gakuŋŋaanya. Kaakati ate Katonda n'addamu n'alabikira Saala nti Saala olw'obuntu bulamu bwo buwalaga naawe mu bukadde bw'obwo ojja kuzaala omwana wa bulenzi. Era bw'atyo naye kwe kufuna olubuto yali yeewuunya n'okwewuunya kwe kuzaala omwana oyo Isaac. Tumuyita Isaka bali bamuyita Isaac. Kaakati abaana abo ababiri ono n'akulira eno ebuwalabu n'oli n'akulira eri e Palestine. Kaakati muno ne Isaac bw'akula ng'atuuse okuwasa olaba ensasula z'amawanga bwe ziri. Ibulayimu kwe kugamba naga nti atajja kuwasa ku bantu bano bwe twasanga wano muddeeyo mu nsi y'aboobwe gye mba munoonyeza omukyala. Era bwe baatuma abaddu n'ebyokuwaayo Isaac teyagenda. Era owulira nga tubadde ku mikolo gy'okufumbirwa owange Rebeka ebintu tubirye bubirye. Obuuyo obwo gye buva olwo baali baleeta Rebeka okufuuka mukyala wa Isaac. Kaakati nno eggwanga eryo litandika okumerukawo. Kaakati nno ebintu bwe biba nga bizze bitambula weebali tutuuka ku Yakobo. Kaakati nabbi oyo Yakobo tumuyita Yakubu. Malayika bw'ejja ku makya kusaaga 12 awo n'ekitundu bw'amala okutuusa obubaka ng'ona Yakobo agigamba nti nange mpa omukisa. Kyaleka ngenda obudde buno nti mpa omukisa. Kyalwambuga nti onoobanga Isirayiri. Kaakati ekigambo ekyo olwo ate kimerukawo okubayita Abayisirayiri. Naye nga bava mu kigambo kyani kya Yakobo ava mu layini yani ya Isaac. Olwo bigenda okufuuka bafuna Abayisirayiri n'Abapalestine. Kaakati no mu mbeera eyo nga ensi bwe yatambula amadiini ne gajja kubanga Yesu yajja mu bisinya yali babalanga counting down ebeebula emyaka 4 biseggweko ne bazaala Yesu. Olwo ntandika okukiyita Anno Domini oluvannyuma lw'okuzaalibwa.
Kaakati Yesu bw'azaalibwa n'ajja naye n'ayeegatta mu kubuulira kw'enjiri. Bw'abuulira enjiri mu eddi 6 eddoboozi lya Yesu ne lituma Peetero nti Peetero yimuka ove wano ogende mu nsi y'amawanga gy'olisinzira okuzimba kkanisa yange nga bwe ndi bansiimye bano baganye okutukkiriza. Mpulira. Era Peetero eddi 6 n'ayimuka n'obukristaayo bwe nga Yesu yagenda dda kubanga yamala emyaka 33 n'agenda e Ruumi. Olwo obukristaayo bukuulwe n'emirandira okuva mu nsi y'e Palestine bugende wa e Roma e Bulaaya. Kyova nti buluddeyo. Bino byonna by'otunuulidde bigenda bijja bikyuka mu Bayibuli. Bino byalinga bwe biti bya bazungu bali abataali bannannyini ddiini be babikyusa. Mpulira. Era be bannannyini kuteekawo enjiri gye tuyisa New Testament ey'abatume. Eyo si ya Yesu bala abatume bagiwandiika. Mpulira. Obalaba gye bava. Kaakati zigenda okuwera eddi 10 eddi 5-7. Kaakati mu layini ya Isimayiri nevaayo nabbi yoyo Muhammad gwe tusinza. Mpulira. Ye bwe yajja na Busiraamu ne babuulira enjiri mu bugubiri be balwanagana. Kaakati abo kwe kugoba Abayisirayiri bazzukulu ba Yakobo ne baddukira mu Bulaaya mu eddi 10 eyo. Kaakati ne babeerayo mu buwaŋŋanguse ebbanga lyonna ne bazaalukukirayo ne bawera. Era tukiraba nti mu Ssematalo owookubiri Hitler yatta Abayisirayiri obukadde 6. Tulaba nti baali bangi nga bazaalukuse nnyo, baali baweze. Kaakati Ssematalo owookubiri bwaggwa ekitundu ekyo ne kikwasibwa Bungereza okirabirira. Kaakati Abangereza be bakola enteekateeka ey'okusitula Abayisirayiri abakuŋŋaanye babazze mu nsi yaabo bwe gye baava. Mwaka gw'1948 ne baleeta Abayisirayiri yaabo. Tebabaleeta Yerusaalemi, babateeka mu kibuga ekirala bakiyita Tel Aviv. Kyesuddeko mayiro okuva mu Yerusaalemi okugenda e Tel Aviv. Mwaka gwa 48 kaakati ne bajjanga bagaziwa okutuuka lwe baatuuka nga nabo bagamba nti n'ekibuga kino naffe tukirinako obwannannyini. Kwe kukigabana nga bw'okiwulira East ne West Bank oba West Jerusalem. Kaakati olw'okuba bafunye obuwagizi bw'Abazungu nga nabano babalanga Abazungu banaawe era bw'obatunuulira Abayisirayiri olabirira nga olaba baki Bazungu. Gwe kaakati omunnalwanda n'omulundi eyajjana okumulembe gwa Ssekabaka Ssuuna amazadde ayinambeka be bali abajja be baliwo. Gano bwe kuba kukyukamu gagenda gakyukamu olwa intermarriage. Webale nnyo era bakyukira ddala. Empisa ne zikyuka, buli kimu ne kikyuka. Bano baba balala abazaalukuka okuva mu bali. Kituufu. Kaakati olw'okuba bali babaleeta lwampaka entalo ezo ne zijja nga zirwanwa okuva mu myaka gwa 1888 to date. Mpulira. Kale nno naye ng'obuwagizi obwo ate buva mu Bazungu. Kaakati ge mawanga gakirimaanyi. Era kyobudolaba nti bakuba ebikompola bakola batya. N'Amerika ate yayise wansi eyo
ate ne bakolera ddiiru ebawa ebyokulwanyisa ebirala. Kakati weebuuze nti afiwiringa olutalo luno y'ani? Nti America. Atta abantu bano Abapalestine y'ani? Ya America, ya Bungereza, Germany ne Bufalansa. Be bali mu kinywa ekyo. Kano kwegamba olutalo luli awo nga lwetooloola mu ffe. Naye bw'otunuulira ennyonyi za Isirayiri nga zisuula ebikompola ku mayumba n'okutta abantu, okyawula otya n'okufa kw'abantu abaali bafa mu Libya ku mulembe gwa Gaddafi? Si kye kimu? Kifaananira ddala. Naye bali ate olwo ekyo kyali kifaananira ddala. Baayimusa ennyonyi abo na Bufalansa yasooka n'okusooka. Na Gaddafi yasooka n'okuwa ensimbi. Ne bagenda bajja bakuba Libya ne bagimalawo. Kaakati olwaleero n'ono akola ekintu kyekimu Gaddafi kye yakola. Twayisiza ekiteeso tuvumirira, lwaki leero temwavumirira? Kaakati nno kyobudde olaba nga abantu abo bali mu kika ky'omwoyo gwa Setaani. Agamba kino ng'ate agamba kiri. Okuttibwa kw'abantu abo n'okw'obwereere ataddemu olutalo oli yalwana. Era walaba wano nga kipala tandaba kubwa pulezidenti bwa America. Yayimuka n'agenda aga nti ntongozza kaakati ekibuga kya West Bank kibuga kya Isirayiri. Ofuna we wavudde olutalo n'olulaba olugize eki ate olubaluse, kubanga baali batuuse okukkaanya nti West Bank kabeereyo omulala ne Gaza yaako ne East Jerusalem naye ebeere yabalala. Kale nno gwe mulimu ogwo gw'olaba ogugenda mu maaso ogugulubya abantu n'okubattira obwereere. Bw'ogutunuulira abazungu bano bakitwala nti yo Isirayiri okutta bannaabwe bali ekituufu, kiri mu mateeka oba kituufu? Ekituufu. Naye wano mu Afirika baba bajja nti gundi yakoze bw'ati, olubajja ne full force lwaki otta abantu. Naye kiri be bakiwagidde. Ate era gamba tulina mweno mu Afirika babataddeko ne sanctions abatagenda mu mawanga gaabwe olw'okwonoona eddembe ly'obuntu n'okutta abantu. Naye ate bali babuuka nkya naggulo okugenda mu Yerusaalemi okuteesa Netanyahu. Bamutwalanga ow'okubembeekereza akola ekituufu. Balaba bazzukulu baabwe. Kubanga bwe bavumbula Abangereza bavumbula Australia ne bagendayo ne batta ba Aborigines, abatuuze bannansangwa, kwagala bamalayo. Era kati abaliyo balumaggamagga. Awo waava ekiteeso mu Sematolo owookubiri olw'Embeera ne bakomya abantu ogwogera n'otta bannansi. Era senga omwoyo gwo gwabayingiramu nga gwabayingiramu bwe bajjeramu n'omwaffe senga tetukyalimu, kubanga baalikoze bukozi mulimu gwa kututta nga kontinenti bagitwala. Kale nno nawali bakiwagiririra muli bano batwale ekitundu ekyo kyonna kibe kyabwe, kubanga n'olwaliro ku ssaawa ya leero paapa talinayo na ofiisi, so nga obukristaayo gye bwabwa gye bwasimbukira ddala. Era omupaapa omuberiberi yali Peetero Omuyudaaya, era ye yakomako. Tewaddangako abadde bayitale Bafalansa, Bajamani.
Eddiini gye yasengukira obusengukiro kati be bapapa naye gye yasibuka taddangamu kulabika. Naye akyalayo bugenyi. Abazungu bano Hajji balina engeri gye bakolamu ebintu byabwe nga bibi naye nga balina engeri gye babisiiga gwe n'olowooza nti obage mazima era balina olukwesisi. Hajji mpuliranga agamba nti ebikolo bya Isirayiri eri Palestine bimenya amateeka ddala. Mpulira nze kugambye nti baatwala abo bonna bayita bazzukulu ba Ibulayimu. Ibulayimu bamuleeta mu Palestine, ge Palestine n'abantu be Palestine gye bali. Kituufu. Kati ono alemezaawo entala agoba ki? Bano abazungu bano bagoba kumalawo ba Palestine, bagoba kutwaka eri okulibwa. Tojjukira nti mu mwana omunaana Abayisirayiri baali babaleeta kalamojja nga bagamba nti engeri emiri omuti ogwo gwolaba omulinga miti gya buzaaliranwa eri mu Palestine. Kaakati bagenda n'okutuuka ekalamojja nga nagyo gikula wildly, simba misimbe. Nabaga nti wano bandibanga balinawo akakwate tuba tubazza. Kaakati bo ne bakaayana nti toyinza kutujja mu Bulaaya ate n'otusaza kutuzza mu buwaŋŋanguse awalala mu Afirika. Awo kye kyatuwonya. Singa bakkiriza, singa abo abakalamojja bonna tebaliyo, singa wonna waabwe basajja bakujjukujju bagezigezi. Otunuulira Hajji ebintu bino biggweerawa bw'obatunulira ennwana gye empagira gye bawagirwamu Abazungu. Ekyo naatuyambako era olaba be batunuulira eggwanga erivaayo okubagoberera baliyigganya era kati bali nnyo ku Iran naye ekyabalemedde ku mugongo tekinologi gwerina yabba tekinologi wa Amerika myaka 5 egizze emabega nezimbira okwo nga bano tebamanyi. Bagenza okugenda ogugumukayo nga bawadawada buki wazi. Singa tulafuna amawanga agawera nga bwolaba Iran nekuddako n'eddala abantu abo emirembe gijja kubeerawo kubanga olwo okutyangana kujja kubeera ku mpuyi zombi. Wabula bwesigala Palestine yokka bayinza obutateekawo okutyangana ne basigala nga kati balwana okugamba kubanga Iran yagambye nti mwabawala mutuule muyise ekiteeso ekizinda abantu bano nze mupe essaawa 6 nja kubalaga essomo. Mpulira kakati ate awo ne batandika okumulaba musse mumbi wansi tuyinza okuzaala okusaamu ekirala ate ne mudda mu buwaŋŋanguse tuyinza n'okubawo bomu obwo obuzingazinga bwonna ne bufuuka mazzi. Mpulira tulabe bamuliisenga ku mazzi. Mpulira kale nno embeera eyo bali bebalaga buli ajja tokkiriza kukozesa nuclear Isirayiri emukola lwakinze omuŋŋaana ng'ate kya butonde kiri wano bwe mba nyina plutonium nange esobola libbomu oddikola naye ate waliwo etteeka ku lwaki ggwe obirina nga nze sibikozesa lukujjukujju lw'Abazungu. Bajja ne bakubeerako bo ne bakubuulira ekyokukola buli kaseera nga naye waabwe tekikolayo. Nkuwulira Hajji demokulasi yono Hajji gwe tuyigira ku Bazungu kati tunaddamu ne tumuyiga. Demokulasi bwe tunaamala okugaggawala naffe nga tufunye nucleus bomuzi ez'engeri ng'eyo demokulasi ajja kukola naye bwe wanaabaawo imbalance tajja kukola. Bwe wabaawo obutali bukyenkanyi ku byanfuna nga tetukyetegeerera mu byanfuna naye ate mu kifo ky'okuzimba ekonomi Hajji Abafirika tebali ku birala
ti omuntu azimba lubuto lwe azimba baana be basomeseza amasomero amalungi tunakituukako tutya nga abakulembeze beeyagaliza kakati ekyo nakyo kijja kutuusa omulembe nakati bwe tubala obugunjufu obuliwo tuli ku 20%. 80% ekyali nga tukyali ignorant mu bintu byonna n'okutambuza kw'emirembe era uko naabeerawo ng'oli olugamba nti awummula ng'awummula kino na kino nga bakikola demokolasi ajja kutambula ebyenfuna binaaterereramu ate demokolasi kasita atambula ebyenfuna byononekana nfuga mbi kituufu buli muguguluba bano ababeera ebbali malindirizi galindirira ku lutinga by'abantu ate ekonomi neddayo wansi mpulira kutegedde Hajji